محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أتندى مجفوغا الله سبحانه وتعالى nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe kino, kitaabu tawhid alladhi huwa haqqu llahi ala al-ibad, ekitabo ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala obutamugattako kintu kirala, iraiti ya Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu, ye haqqi ya Allah gy'abanja abaddu. Abaddu bonna Allah subhanahu wa ta'ala babanja okubanga bamusinza yekka nga bamwawula nga tebamugattako kintu kirala kyonna. ekyawandiikibwa al-allama Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Era nga tuli ku mulyango gwakyo ogw'omunaana, baabu man tabarraka bishajarin aw hajarin wa nahwihima ayi fahuwa mushriku. Omulyango ogukwatagana n'okunoonya emikisa. Okunoonya emikisa, buli mulundi tuddiŋŋana omukaddima gw'emikisa hatta tathbuta wa tatarasakha hadhihi almalumat fi adhhani talabati alilm. Amalumaati ago gabeere nga ganywera, principles ezo, obukuniza obwo, dawabitu ezo zibeere nga zinywera mu bifuba by'abantu abanoonya irimu. Ekisookera ddala omukisa, twagamba omukisa kyeki? Ne tugamba omukisa huwa kathratul khayri waddawam walbaqa. Omukisa, ekiyitibwa omukisa kyeki? Kwe kubeera nga ebintu ebirungi Allah abikuwadde mu bungi. Kathratul khayri wannama waziyada waddawamu wathubuti, ekibaita baraka. Ebyo byonna bitegeeza baraka. Omukisa kyeki? Alkathratu fi kulli khayri. Ezo na taarifaati za mukisa. Alkathratu fi kulli khayri, ekintu kyonna kasita okifunamu obulungi gubayita omukisa. Okusaba Allah ekintu akuwe ekirungi nga kingi nekibeera nga owangadde nakyo okirina, ogwo bayita omukisa. Ne bweba mmotoka esobola okubeera mmotoka emu ng'ogirinamu omukisa okusinga alina mmotoka ennyingi. Ne bwe bibeera biraalo bya nte, oli asobola okuba alina ente ze nga 10 naye ng'azirinamu omukisa okusinga omuntu alina ente 300. Ne bwe abaana, oli asobola okuba alina abaana 2 naye nga bamukisa okusinga alina abaana 10. Wakadhalika emirimu, oli asobola okukola emirimu mingi naye Allah n'amuleetera omulimu ng'abantu balabanga omulimu gwa bulijjo naye nga Allah n'agumuwaamu omukisa. Nga byonna abantu bye baagala okufuna eri emirimu egy'amaanyi yabifunamu ogwo omulimu omutono. Kati ekibayita baraka. Baraka kwe kuba nti Allah akuwadde ebintu ebirungi nga bingi ate n'obiwangaazaako akaseera, ogwo bayita omukisa. Era twagamba omukisa buli muntu yenna agwetaaga. Twagamba wa hatta al-anbiya war-rusulu, ne bannabbi ba Allah n'ababaka, fakad kanu yatulubunaha min Allahi azza wa jalla, bonna baali basaba omukisa okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Omukisa tewali kitonde kitagwetaaga. Bannabbi ba Allah basabanga omukisa. waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salah. Nabbi Isa yaftakhiru bi barakatillah la
asuuta mu byengera Allah bye yamuwa akuba nti Allah yamuwa ekyengera ky'omukisa. Ne bannabbi abalala bitwalaba nga Ibrahimu alayhi salatu wassalam, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam bwe yalinnya eryato Allah subhanahu wa ta'ala namugamba asimbule. Yali tamanyi eryato ligenda kukomawa, era yali tamanyi wa eryato gye limutwala, nsi ki gye limutwala, kubanga ensi gye yali avaamu Allah yali agenda gizikiriza n'amataba agijjewo. Kati namugamba ayingire eryato n'abatono abamukkiriza. Naye eryato ligenda wa? Teyabuuza wa gye liraga era linaakomawa, wabula yasaba ekigambo kimu, wa anzilni munzalan mubaraka. Ayi Allah nze kusaba onzise eryato welinakka, wonna welinakka wabiri wa mukisa. Kiyasaba wa anzilni munzalan mubaraka. Ayi Allah nkusaba onzise wononzisa wonna wabeerewo omukisa. Kyobona buli kintu kyonna kirungi okisaba Allah akikubeemu omukisa. Buli kyonna kyoyingirangamu, oba mulimu, oba bufumbo, oba kyalo, kitundu kyogenzeemu, sooka osabe Allah akikubeemu omukisa, kubanga omukisa tugwetaaga. Ekyo kyakubiri, omukisa ffenna tugwetaaga. Ekisooka omukisa, ekyokusaba ala kulli shay'in qadir. Ma maana tabaraka alladhi, yani byayitirira ebirungi bye. Allah subhanahu wa ta'ala buli anoonyanga omukisa kyoteekwa okumanya omukisa ngujjawa, ngufunawa Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka alladhi ja'ala fi as-samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabaraka alladhi yayawukana bimaana kasurat barakatuhu, emikisa gye miyitirivu yatukula yayinjiwala okuba n'emikisa. Oyo eyateeka waggulu eyo emunyenye ennene, tamajjada wa taqaddasa. Kati idhan bwe tumala okumanya omukisa kikutegeeza ki? Ekyokubiri ne tutegeera nti omukisa ffenna tugwetaaga. Ekyokusatu ne tutegeera omukisa wa gye guva, ti omukisa guva waani? Wa Allah. Kati oluvannyuma lw'okuba nti omukisa tutegedde wa gye guva, buli yenna ayagala omukisa olina gunoonyezanga wa Allah. Kati prinsipe ey'okuna, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebintu bye yateekamu omukisa. Eyo prinsipe ey'okuna, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebintu bye yateekamu ki? Omukisa. Kati ebintu Allah bye yateekamu omukisa, tunoonya tutya omukisa gwabyo? Nitugamba ebintu Allah tabaraka wa ta'ala bye yateekamu omukisa biteekululwamu emiteeko ebiri. Albarakatu adhaatiya almutanaqila bwe gusooka. Albarakatu adhaatiya almutanaqila, waliwo ebintu Allah bye yateekamu omukisa nga byo byennyini bye birimu omukisa, era nga gujjulukuka ne gugenda ne ku muntu omulala. Okitegedde? Waliwo ebintu Allah tabaraka wa ta'ala ebitonde bye yateekamu omukisa ga bayita dhaatiya. Amakulu dhaatiya kyo kyennyini ekitonde ekyo nga kirimu omukisa, ng'era omukisa ogukirimu gujjulukuka omuntu omulala asobola okugufuna mu ekyo ekitonde. Kal anbiya, nga baani? Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bo bennyini baali ba mukisa. Omubaka alayhi salatu wassalamu abawangalako naye emikisa egyo baagiraba emirundi egitali gumu, era baaginoonyanga ku bintu nabbi byakutteko. Nabbi wanyweredde Aisha radiyallahu anha naye yennyini, nabbi bwe yanyweranga ku kikopo nga Aisha naye akikyusa bw'ati. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam wanyweredde nga ne Aisha wanywera.
Aisha radhiyallahu anha yali ajjanjaba nabbi fi maradi mautihim bulwadde nabbi bwe yafa. Aisha nga asoma rukuya naye nga addira mukono gwa nabbi gwennyini gwateeka mu mazzi bw'ati n'asomeramu n'amusiimuula bw'ati. Nga Aisha akimanyi nti omukono gwa nabbi gulimu baraka okusinga ogugwe. Kati ng'akozesa gugwe gwennyini ogwa nabbi. Kitegera baraka ya nabbi yali mutanaqila ng'ejjuluka n'emuvaako n'egenda ku mulala. Era kyobula kam marra emirundi emeka tudayifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ta'amin fakathura at-ta'am. Emirundi emeka nabbi gye baamuyita ku mmere ng'emmere ebadde ntono n'agikwatamu n'asoma edduwa n'eyinjula. Ebadde abantu 10 n'ebala abantu 100. Emirundi mingi omubaka alayhi salatu wassalamu yasobolanga okukwatanga ku nnywanto z'ente oba embuzi nevaamu amata ebadde oluusi talina na mwana gwe yonsa. N'ebirala omubaka alayhi salatu wassalamu bye yakola yafujjanga obulusi obutonotono mu maaso g'abasahaba oba oli awantu awamuluma n'awona. Yagenda ewa Jabir ibn Abdillah n'ayita buyisi mu ntende ne zibala Jabir n'atandika okubanga entende ng'ewuwa kungula esizoni 2. Nezaali mu lujja nabbi sallallahu alaihi wasallam n'azisabiramu edduwa. Jabir n'asasula amabanja gonna agaali gamubanjibwa ng'asonye kweza entende nga teziggwawo. Kati Jabir ibn Abdillah bwe yalaba ekikolwa ekyo n'ajja n'akibuulira nabbi akawungeezi. Nabbi n'amugamba agenda okigambeko Omar. Omar n'amugamba nategedde kasa nabbi yazzeewo n'ayita mu ntende waati nategedde. Kati barakati nabbi sallallahu alaihi wasallam za yeye nyini yalina baraka nga zimuvanako ne zijjuruka ne zigenda ku bantu abalala. Kana yuhanniku almawluda, nabbi yalinga akola tahnik alawlad. Atahnik kwe kuba nti omuntu bamutwalidde entende n'agigaaya omubisi oguvaamu ogwo n'aguteeka mu kamwa k'omwana. Omubaka yakikolanga alayhi salatu wassalam ng'abasahaba bamutwalira abaana baabwe abato. Nabbi n'agaaya entende n'ateeka mu kamwa k'omwana omuto naaba nga kisoose okuyingira mu lubuto lwe. Raja albaraka nga baagala mikisa gya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bakubana abatamutegeera bamuvuma abamujerega. Kafana Allahu sharrahum wa alayhim min Allah ma yastahiqunahu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam laysa kagayrihi min an-nas. Nabbi teyalinga abantu abalala alayhi salatu wassalam. Enviiri ze alayhi salatu wassalam baziteekanga mu mazzi ne bazinywa ne banywa amazzi ago ge bataddemu enviiri nga bataddemu enviiri ne bajjamu enviiri ne banywa amazzi omuntu n'awona oba n'aganaaba n'awona. Kati kaanu yatabarakuna bi jasadi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baali balwanira amazzi nabbi gafunyisizaawo zo n'agalekawo agasigalamu abasahaba bagalwanira bulwanyisa. Kati idhan baraka waliwo ebitonde nga birina baraka nga zo baraka eziri mu bitonde ebyo zijjulukuka ne zigenda ku muntu. Oluvannyuma lwa nabbi okufa baraka ze kati tezikyajjulukuka. Oluvannyuma lwa nabbi okufa tewali woogenda nabbi n'ofuna baraka oba ku kabuliye obawa. Ebitonde ebirala ebirina omukisa entende. Entende erina omukisa. Era omuntu bw'aba agiridde tosobola kumugaana raja albaraka. Amazzi wanazzalna min as-samaa'i maa'an mubaraka. Tussa okuva mu ggulu amazzi agaki ag'omukisa. Mazzi g'enkuba ga mukisa. Muntu abanga agakozeseza raja albaraka tosobola kumugaana kubanga Allah yagakakasaako omukisa. Wakadhalika maa'u zamzam, amazzi ga zamzam mazzi galina omukisa. Niwe aba aganywedde raja albaraka ng'anoonya omukisa tosobola kumugaana. Tayib, waliwo ebitonde Allah bye yatonda nga birina omukisa nga guva ku byo ne gugenda n'awalala. Kati waliwo ebitonde ebirala ebirina omukisa naye nga barakatun ma'anawiya. Omukisa guli mu makulu. Ng'omukisa gw'ekyo ekitonde guli mu makulu nga kyo kyennyini tekisobola kuba nti okijjako omukisa
nga Allah tabaraka wa taala biyagamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu. Yayawukana Allah we yatambuza omuddu we nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga mujja ku muzikiti ogw'e Makka n'amutwala ku muzikiti ogw'e Baitul Maqdis ogwo gwe twawa omukisa okwetooloola wonna we guli. Kati ebintu ng'ebyo Baitul Maqdis eyina omukisa, e Makka eyina omukisa, omuzikiti gwa nabbi guyina omukisa, naye omukisa oguli mu bintu ebyo barakatun ma'nawiya, mukisa guli mu makulu. Makulu gatya? Kolerawo ibadati. Bugende Makka n'osalirawo essola Allah n'ayingiwaza empeera zaazo, amakulu ga baraka olwo gafunye. Kubanga osadde essola emu ne bakuwamu emitwalo emeka? 10. Kati eyo baraka eri mu makulu kusaalirawo. Wamma atamassuhu bijudurani alkaaba, omuntu okusiimuula Kaaba n'akwata bw'ati ajjako emikisa egyo tegivaako. Kaaba tekuli mikisa givaako, aba amala budde bwe tegivaako, wabula byakolerawo ebirungi gwe mukisa gwawo nebikubisibwa nnyo. Ate nga twagambye kiyitibwa omukisa bwe bungi bwa buli kintu ekirungi. Kati eswala emu okufunamu emitwalo 10 batofunye. Eyo baraka y'e Makka. Baraka ya Qur'ani eriwa? Kubanga Allah Qur'ani yanywezaawo nti ya mukisa. Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Yaga kitabu kitwakikusaako nga kya mukisa. Naye omukisa gwa Qur'ani barakatun ma'nawiya, era mukisa guli mu makulu. Bimaana kugisoma n'okolera ku byegambye ne weewala byeganyi n'ojjejjanjabisa, ye baraka ya Qur'an. Wamma ogiteeka mu mmotoka, terina mukisa gwereeta mu mmotoka. Ogiteeka mu nnyumba ereeta omukisa, nedda. Ogyokya n'oginywa, papula za Qur'ani nga ziizo Ayatul Kursi, n'ogyokya n'oginywa onywe baraka, nedda. Baraka za Qur'ani ziri mu kugikolerako, kujejjanjabisa, so si kugyesiiga, si kugiteeka mu bulago. Wakadhalika barakatu zamani, waliwo emikisa egy'ekiseera ng'ekiseera kirimu omukisa. Waliwo ma yusamma bi barakati az-zamani, waliwo ekiseera nga kya mukisa nakyo. Omukisa oguli mu kiseera barakatun mutanaqqilan aw barakatun ma'nawiya. Ekiseera eky'omukisa, omukisa gwakyo gwa ngeri ki? Gujjulukuka oba tegujjulukuka? Tegujjulukuka. Ramadhani ya mukisa. Mukisa gwa Ramadhani tukola tutya ogufuna? Okuyitiriza, okukolera mu ki? Ibadat. Kubanga ibadat tuzikola n'awalala, naye okuyitiriza, tuyitiriza okukolera mu ibadati. Ramadhani nebeera ya mukisa, n'osaala ekiro obudde ne bubeera bwa mukisa. وما إلى ذلك. إذن هذه الضوابط نحتاج إليها في كل مرة. إذا principles تزيتاغا بولي مروندي وكبيرا أن نتذاكرها وكبيرا تزيجوكانياكو ليترسخ هذه المعلومات في أذهاننا. إذا principles سبولوكولاتي وكنيويرا بولي متونا وغامبي أنت ولويزا لوليمو ومكسا ng'omuzaayo ku ezo usuli. Ekisooka omukisa oguli mu lweza gwa ngeri ki? Mukisa ogujjulukuka oba omukisa ogwa makulu? Nti abo olunaaba ofuna omukisa ng'omugamba buli ekirina omukisa kiteeka okubaako obujulizi okuva ewa Allah. Leeta obujulizi obulaga nti olweza lwa mukisa. Ezo ze principle ezikuyambira. Buli asobola okugamba akayayana kalimu omukisa, tetujja mukayanya. Mukisa gwa ngeri ki? Guli mukayayana kennyini oba guli mukakozesa mu makulu? Nti akayayana gwe buli akagezezzaako gwewawa toli weebuddu. Weebuddu oyinza obutamanya ekyo, weebuddu ndaba kimanyi. Okiraba akayayana kalina omukisa gutya?
koke nyini oba guli makuru nti koke nyini atusaba obujulizi abasomoka lwera kusomoka busomosi lwera ng'ofuna baraka abasomoka lwera bebalina ki bebalina baraka era oli waba yayita walala nga ajja okukola bamuga addayo osobola osomoka lwera wayitawa wayita miti nedda sokoddeyo osomoka ki osomoka lwera ofune baraka kati ezo nazira barakati mawhuma za wakayima na wangu ekyogero kirimu omukisa mukisa gwa ngeri ki kubanga omukisa shay'un ma'nawi mukisa kintu kiri makuru kyobola bere bireeta omukisa nabyo bintu biri makuru ng'okusoma Qur'ani kuleeta omukisa okiraba okusala swati duha kuleeta omukisa n'ebirala okukeera ku makya ku mulimu ng'ogenda okukola kireeta omukisa nabbi yakyogera juilat barakatu ummati fi bukuriha fi maana kalami sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omukisa gw'ekibiina kyange baguteeka mu kukeera idhan ebikola omukisa tebabiyenga tewali woogenda ne bakunaaza tewali muti gw'ofukaamirira tewali mazzi ge bakunaaza n'ofuna omukisa wadde ebirala ebitali nga biriko obujulizi idhan hadisi yaffe olwaleero gye twakomako omulundi oguyise ye hadisi abi waqidi al-laythi radiyallahu anhu wa ardah hadisi eno yeeyogerera ku mukisa hadisi ya abi waqidi al-laythi egamba ki عن أبي واقد الليثي قال أغامبا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين توافر من النبي صلى الله عليه وسلم نغتوغين دا حنين رسيني رولي wakati w'Makka ne Taif ng'oyise ku sayidi ya Arafa we waali olusenyi olwo lwalimu ekika ekyali kirubeeramu baakiyitanga hawazinu kyekika ekyali kibeeraawo nga bashiriku bannamige bashiriku bakaŋŋaŋa omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yamala fathu Makka n'agenda n'ayolekera Hunaini nawo agende abakoleko da'wa ab'ekika ekyo kabilati Hawazin. Kakati Abi Waqid agamba twafulumana Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tugende Hunaini si wawanvu nnyo kilomita nga 13 ku 15 kutuukawo naye ku mulembe gwa Nabbi wawanvu olwo kati baafuluma nga bagenda kulwanyisa abashiriku abali mu kitundu ekyo. Wa nahnu hudathau ahdi bikufri, twali tukyali basiraamu bapya. Amakulu hudathau ahdi bikufri twali twakava mu bukaafu. Amakulu bangi ku basahaba abaali mu ghazwatu Hunaini baali basiramuse mu fathu Makka nga bakyali basiraamu bapya. Baali basiraamu bapya basiramuka mu fathu Makka. Kati omuntu waba yakasiramuka abaamu ebintu bingi nnyo nnyo ebikyafaanana eri gy'avudde. Era Kawempe yo mu ddarasa ye Kawempe waliyo omuvubuka yakasiramuka ebbanga siddene naye waba mbuuza ebibuuzo nange kenneeraliikirira nga tannabuuza oluusi akubawo egambo bwe riti oluusi yakubangawo agagamba aganene ennyo kati ngiye nga tagalabamu buzibu gattako okubanga ava sayidi eyo gyensonze. Abantu beeyo bo bintu ebimu babikubawo nga bwe baagala. Kati idhan
omuntu aba yakayingira obusiraamu abamu ebigambo bingi nnyo ebitannabasiramuka ng'olulimi lwe lwennyini terunakusiramuka ng'ebintu bingi bikyafaanana ng'ebyeri abamu ebigambo ebyekishiriku abamu ebigambo bingi nnyo nnyo nga ebyabayaayo ebyobuwemuzi ebyaki bingi nnyo abakyabirina obwongo buba tebunnabo bonna kusiramuka ng'abo ababaludde mu busiraamu abazze balererwa mu nderwa y'obusiraamu bababuulira ekigambo ekimu naye nga kiina taanu gyotasobola kugira naye kati bali abatali basiraamu ababadde mu byabwe ebigambo byabwe Katonda gundi yamujjukidde kati ekyo omuntu abadde mu busiraamu ebbanga ddene tasobola kyogera na Katonda gundi yamujjukidde Katonda gundi yamusuulidde ettawulo anaabira wajjajjaawo alyoka abeere ng'asuula ettawulo kakati ebigambo gambe ebyo Katonda yansuulidde ettawulo ebyo omuntu abadde mu busiraamu ebbanga ddene tasobola byogera okiraba tasobolera kubyogera ku Allah ta'ala amma yaquluna uluwan kabira singa Katonda yali amanyi ebyo abasiraamu abaluddemu tebasobola byogera atalina mannyo banne Katonda gwakola ki Katonda gwawe ennyama Katonda tamanyi waateeka bintu ekyali badde ekyagundi akiwaamu mulala kati abaludde mu busiraamu ebyo ebigambo ku Allah tabaraka wataala tebabyogera mu Katonda gabanga la ilaha illallah la ilaha illallah kati ono sahabi agatwayi tugenda Hunaini era kyobalaba Hunaini olwo lutalo lwabakaluubirira era bangi ne badduka ne basigala abatono ne balyoka baluwangula wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum alam tughni ankum shay'a mujjukira olunaku lwa Hunaini obungi bwe bwabeeyibaaza mugalo tubali tulwana lutalo nga tuli batono kati bano bawedde dda Allah olutalo lwakyukira bali nga basiraamu abapya bonna buli omu wano tewajja kusoboka wano wanyuwaawo bino bijja bitewulira mu busiraamu bafubutuka ne basigala bali bakaŋŋaŋa ne bagatulumbe bamenya mu jjenje ekkalu kati bali bo obungi bwabeeyibaaza kati bano tugenda ku Allah nanga kati mweyinulidde ku bungi kale ne lubakyukira kati kwolwo olutalo baali bagenda agamba muffe mwalimu twali basiraamu bapya walilmushirikina sidratun yakufuna indaha riwaya walilmushirikina sidratun yakufuna indaha ay ashajara alkabira abashiriku balina etti lyabwe eddene we baali babeera nga balwawo yulazimuna hadha almakan lilibada wahuwa alitikaf nga bashiriku bagenda ne babeerawo ku tti lyabwe eddene buli baba bagenda mu ntabaalo basookerawo ku tti lyabwe eddene ne babeeraawo ne bakola ki ekirala wayanuutuuna biha aslihatahum eno riwaaya egamba etya wayanuutuuna biha aslihatahum kyekimu yanuutuuna yani yuallikuuna alaiha nga bawanikako ebitala byabwe abashiriko babanga bagenda okulwana etti lyabwe lyeddene bateekangako ebitala byabwe abamu babitemangako obutemi we bati ne babiteeka basooka babirekaawo abalala nga babisibamu ne buno obuguwa bwabyo nga babiwanika okwo ku muti etti lyabwe lyabashiriko lye baali balina kaakati yuqaalu laha dhaatu anwaati lyali liyitibwa dhaatu anwaati eryo erinnya lyalyo eryo linnya lyalyo amakulu omuti oguwanikibwako ebitala dhaatu anwaati tujja kiraba jamu nauti wa huwa ma yuallaqu ala almanuti bihi wa dhaatu anwaati ayi dhaatu muallaqati ettiya eryateeke linnanyini kuwanikibwangako bitala ekitaba dhaatu anwaati erinnya lyalyo nga bawanikako ebitala ng'era bakikola lwaki raja albaraka nga bagamba nti kasooteeka wali ekitala olutalo lwawedde dda
nga bagayira ettibu babeerawo ne bamalawo obudde ne bawanikako ebitala byabwe ne basimbula ne bagenda olutalo bamenya mu jjenje ekkalu. Kaakati famaranna bisidratin faqulna, basahaba ne bayita ku tti eryo. Kyetwava tugamba nti ya rasulallah, obanga omubaka wa Allah, ij'al lana dhata anwaati kama lahum dhatu anwaati, nabbi naffe tuteerewo etti lye tuwanikako ebitala nga nabo balina etti lye bawanikako ebitala byabwe. Faqala rasulullah, nabbi n'agamba nti Allahu akbar. Nabbi yagamba nti Allahu akbar, kabbara, n'agamba sallallahu alaihi wasallam bwe yamaloga nti Allahu akbar, n'agamba innaha sunanu, bannange eyo yenkola yennyini. Ajja ginyonyola muzzeeyo ku nkola yennyini amakulu ng'ey'abashiriku bonna bwe batyo. Yagamba yenkola yennyini. N'agamba nti kultum, mwogedde walladhi nafsi biyadihi, ndayiro oyo Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, kama qalat banu Israila li Musa, ngaba banu Israila bwe bagambira ddala nabbi waabwe Musa. Bamugamba ij'al lana ilahan, tuterewo naffe katonda omulala asinzibwa omulala, kama lahum aliha, nga ne bali abasajja be balina abasinzibwa abalala. Qala Musa alayhi salatu wassalam kyava bagamba innakum qaumun tajhalun, ne bantu mmwe mwesiriwaza nnyo. Naam, yagamba Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kuga tajhalun kwe kubanga omuntu yatajahalu, aba amanyi kituufu naye neyeefuula tamanyi kituufu. Kati gwe bayita akolaki? Aba yeesiriwaza. Abantu mmwe mwesiriwaza, bantu mmwe mwefuula abatamanyi. Innakum qaumun tajhalun. Ekyo ekigambo kikozesebwa ku bashiriku bonna. Ffe bulijjo bwe tukikozesa ku bashiriku, abantu abamu balowooza mbu baba bavumwa. Baba tebavumwa, baba bateekebwako ekitendo kyabwe ekimanyikiddwa ku bo. Bwe tulaba Allah byagamba mu Qur'ani awala, qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilu, abange atali Allah gwe mundagira nsinze, ayyuha aljahilun, abange mwe ababuyabuya, abange mwe abatamanyi. Kati ebigambo mubibikkeko, mubisalira amagezi, gundi ddawa, sehaka hikma hikma abatikkirwa eddiguli za hikma, awo nga bavaayo ebigambo ebyo nedda, ebigambo ebyo bigoba, ebigambo ebyo bijja tuleetera akabasa. Ekiraba Musa alayhi salatu wassalam, era wali mu kiswatu al-Baqara, eyo kiswa ya Baqara ey'ente, yagamba ati mu kiswa ya Baqara, kiswa y'ente, nga bamubuuzabuuza nteeki. Aye Allah bagambe kusala nteeki bweti nteeki. Ewe qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, newogomewa Allah nemekubeera mu bantu bajuhal. empita bwe bayita mutakarrira. هذا الاسم يتكرر كثير أو هذه الصفة. iyo sifa bagiteka nnyo ku bantu abashiriku, kubanga ekituufu abakirabira ddala. Allah yamutonda, yamuliisa, yamulabirira, amazima n'agalekawo n'agenda ku bitali Allah. Kati bano bayita ku ttya eddene abashiriku lye baali bakozesa mu jahiliya, kubanga ya tafsiri ya sharh ya Ibn Abdul Barri Abu Yusuf yagamba etti lye bayitako enzivunula ya Imaamu Abdul Barri kweyo hadisi yekyasinza okubeera makula, kubanga bw'ogivunula ku ngulu n'ogireka bw'oti abamu bategeramu ekirala. Nkuwulira abantu abamu kye bategeramu eno hadisi, waliwo ne Sekali y'Obungereza yasinzira kweyo hadisi, n'agamba laba nabbi yayita ku basajja nga bali ku tti, naye nabbi yabaleka.
naye ekikulaga nti enzivunula si ntuufu bintu bibiri. Ekisooka, nabbi sallallahu alaihi wasallama ekimutwala Hunaini kulwanyisa bashiriku sibe kiri ate bana bayiteko wana baleke maakul tekisooka ate bano kati yakhe okabira mubikire ate olakutukidde mu ngalo bakubikidde omuntu yafiiridde aluwa n'okaaba nnyo n'osiita ate ono kubaga nti omwana wuuna akutuse ng'oleka okukabira ono. Kati kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be bayita ku tti erifaanana ng'etti ly'abashiriku lye baali balina mu jahiliya lye bawanikangako ebitala. Kati bano ne bafaananya etti lino liri ne bagamba nti ya rasulallah naffe tuteerewo etti nga lino lye baali balina mu jahiliya. Wamma siga nti babayitako nga abashiriku bali awo mubateekako ebitala byabwe kuba oli asitadalano hadisi agamba kuleka bulesi abashiriku temubagambako ne nabbi yabayitako n'abaleka. Nabbi teyabayitako abada bali tebaliwo wabula bayita ku tti nga lifaananira ddala etti eryabashiriku lye baali balina mu jahiliya lye baateekangako ebitala. Ebigabo bya imamu abu yusuf imamu al-maghribi ibn abdul barri yiga bayita ku tti nga lifaanana nga liri. Ekiraba ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tekyali mu nkola ze okubeera nga munkaru ekolebwa mu maaso ge bw'ati n'atagyogerako. Ne bwe yali bali tasobola balwanyisa yali yogedde naye tewali nabbi ng'ayogerako aba oba ettiiri abo. Ekyokubiri agenda kulwana ate kati lwaki tabalwanyisa sookera ku bano eri yonna gy'ovudde olwanyisiza bashiriku Makka ensiramuse ate bano bayitako balekawo netti ogenda Hunaini bano oba olekawo baaki olina okugenda nga oyerula paka wonna ekkuba oleka olyeru. Kati alimuhimu abashiriku bayina etti mu jahiliya ng'etti eryo balikozesa nga nalwo baliteekako ebitala byabwe bafune emikisa bagende balwane bawangule. Kati nabbi n'abagamba mmwe mugambidde ddala nga babanu Israila bwe bagamba nabbi waabwe Musa. Babanu Israila be bantu abakyasinze kutawanya nabbi Musa. Kristo tagisomesa olugendo lwa babanu Israila okuva e Misiri okutuuka e Kanaan tetunnaba nagima twagikomya mu kkubo nga mpanvu nzibu twagisomesanga ennakasero. Nabbi Musa yajjanga atoba ne babanu Israila mu lugendo olwo ne basaba ekisiikirize Allah n'akibawa. Ne basaba amazzi Allah n'abaleetera ejjinja ng'ejjinja eryo bakubako obukubi bwe bati amazzi ne gajja buli kika nga kirina amazzi gaakyo bwe gafulumira ate ng'ejjinja lyali ddene ekyewuunyisa ku jjinja eryo nga litambula nabo bwe babeera mu ndeeba ne bakeesa ku makya nga bali ntebe bagenda okukeerera nga n'ejjinja lyabwe weriri nga we bagenda we ligenda naye nga buli kye bamala okusaba nga Allah akibawa nga bayikyusa abagamba nedda ssebo nga basaba ekirala ne basaba ekisiikirize Allah n'akibawa nga bali mu ddungu batambula tewali wadde akantu ne bamugamba saba Allah atuwe ku kisiikirize ebbugumu litutta Allah n'abaleetera ekisiikirize nga kitambula nabo bakitambulira mu bbanga we bagenda nga we kigenda bwe bamala okifuna era ne bakivaako nga tebakyakirabawo aka nedda kati twagala mmere n'abasabira Allah n'abawa emmere bwe bakirirako akabanga ne bamuga lan nasbira ala ta'amin wahida musene emmere y'ekika ekimu tugikooye twagala kulima kyokka bali mu lugendo batambula naye baga katwagala kulima eno emmere eve ne muggulu nedda ssebo nga bagifuna ku makya n'akawunge nga tugikooye nayo twagala ku mmere endala ey'okulimako tulime eveeko mu ttaka tukungule bagaye gundi yakungudde ku mmere ebyo emmere kujja buzina nedda ssebo eyo nayo ne bagikoowa okiraba ne bagenda nga batambula okutuusa lwe baatuuka ne bayita ku bantu yaakufuna ala asnamin lahum nga basinza amasanamu ne bamugamba ij'al lana ilahan
kama lahum aliha naffe tuterewo katonda alabwako tumulabiku wakati abana basajja basinze ddala Munyazi Mungu waabwe uyaabwe naffe tuterewo ku Munyazi Mungu tulabako. Musa kwe kubaddamu ekigambo kino qala innakum qaumun tajhalun ne bantu mmwe bali bagwana ekigambo ekyo dawa wetu bwebera buli omu abaako ekimugwana ffe bujjo bwe tugamba si buli muntu tumugamba ebigambo bizito bwe tugambye ekigambo ekizito yastahiqu dhalika aba kigwana wama si buli omuntu tumugamba kigambo kizito gwe tumugambye okugambo nga kunene omanya yabadde agugwana. Kati ne Musa bano yagamba ne bantu mmwe yabagamba innakum qaumun tajhalun ne bantu mmwe mwebuguyaza byonna byonna Allah tabaraka tabiyazza abakolera ate ne abakoledde kati musabye munange Musa ng'agenda Allah gyali amulaganyisiza okugenda afune obubaka afune Taurati munaye basigalamu ekisajja kimawale kisamiriyo Samiriyo yasigala nabo ne Haruna kakati ne balinyisa imaani ne bagamba naye bannange buli alina ebikomo byeyazze nabyo ng'abijja Misiri buli alina ebikomo ebyo abyejjeko tubisuule wali tuve ku bikomo ebyo. Allah tannabagambako nti ebikomo bye mwina biri haramu n'amateeka agabafuga Musa agenze bugenzi ly'egganona kati bo balinyisiza imaani nga bejjako ebikomo buli alina kyalina ow'empeto waaki nga babisuula awantu. Samiriyo ng'addira enfuufu gye yali ayodde Jibuliiri we yalinnya oba ensolo Jibuliiri kwe yali ng'enfuufu agiyiwa mu bikomo olwayiwamu bw'ati ne muvaamu akayana n'abagamba hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya n'abagamba oyo katonda wammwe era katonda wa Musa yamwerabidde wano tebadda kayana owedda tusaba katonda alabwako kati olaba mwana wattu Samiriyo tukoze ekigambo nga tebadda ku gundi kayana. Fitina nejja Haruna n'atoba n'abantu ne beeyawulamu emirundi egi bamu bagamba ono ye katonda kubanga emitima gyabwe gyalimu kiri eva nga bo basaba twagala ij'al lana ilaha kati kyobola omuntu bw'oteeko omutima gwo ku kintu nga ne Allah akola ki ng'akikuteera kati bo baali baagala okusaba baagala katonda gwe basinza alabwako kakati bafunye akayana ne kabafuukira ekizibu kati kyekino omubaka alayhi salaatu wassalamu kyeyagamba mwogeredde ddala nga Banu Isirayiri bwe bagamba Nabbi Musa ti naffe tuteerewo katonda nga bali bwe balina katonda gwe basinza awamu n'okuba nti inna haulai qaumun muttabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Musa yabagamba abo be mulaba baazikirira dda abo be mulaba qaumun muttabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun ne bye baliko byonna bifu abo bali kukuzikirira ate mu musaba Allah tabaraka wa ta'ala abateerewo nammwe katonda asinzibwa inna haula mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Suratu Araf aya 139 aya 139 walamma jaa Musa wajawazna bibani Israila al-bahra okuva kwa 138 kiswa eyo nampanvu nyine nyagala muzino ayati B3 wajawazna bibani Israila al-bahra twamala okusomosa abaana ba Isirairi ennyanja kyali kigezo ky'amaanyi Allah kyebayi okubasomosa obusomosa ennyanja emitima katono gibabuukemu era kyekimu ku byengira Allah bye yabajjukiza mujjukire wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab mujjukire twabawonya fir'auna najjanga abajjukiza ebyengera kimu ku kimu wajawazna bibani Israila al-bahra abana ba Israili ne tubasomosa ennyanja wallahi kyali kigezo kubanga Musa Allah tabaraka wa taala yamugamba kugamba mitambula
ne babanu Israel ne beekubako mpola kiro ne basimbula. Kati Firawuna ne bamugamba nti Musa dduka, n'abaana ba Isirayiri bagenda. Firawuna n'atumya buli wantu, amagye ne gasalako ne gagenda gabagoberera. Musa agenda okulaba nga Firawuna asonze ajja. babanu Isirayiri emitima ne gibavaamu. falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. falamma tara aljam'an, ebibinja ebibiri bwe byalabagana nga batandise okulabagana bwe bati, aba Musa eno batuuse ku mazzi nga bakomye nyanja, ate Firawuna ajja bali ku nsolo. qala ashabu Musa inna lamudrakun, abali ne Musa ne bagamba tuwedde, tuzikiridde, bagenda kutusaanyaawo. qala kalla, Musa yabagamba kalla, tekisoboka, inna ma'iya rabbi sayahdin, nze ndine Allah wange ajja kunnuŋŋamya, ajja kundaga ekiddako. Naye nga bali awo tebamanyi kiddako, abasajja bajja. Allah nassa oda n'agamba Musa kati kuba omuggo gwo ku nnyanja, n'akubako. fanfara fakana kullu firqin kattawdi alazim. Fanfalaka, ennyanja ne yeeyawulamu amakubo 10 nga babanu Isirayiri ebika bwe baali. Batandika bali ne bajja bano bwe baamala okuggwerayo, Firawuna naye n'ayingirawo. Allah n'agira nga Musa bonna baweddeyo, aba Firawuna tewali n'omu yasomose. Allah n'abajjawo. Kati ekyokubasomosa ennyanja kyali ni'ma. Kati Allah ga nti wajawazna bibani Israila albahra, Abaisirayiri twabasomose ennyanja. Fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, ne bayita ku gurupu y'abantu nga bo basinza amasanamu. Qalu, ne bagamba ya Musa, owange Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, naffe tutere wasinzibwa nga bali balina asinzibwa. Qala innakum qaumun tajhalun, nagani bantu mmwe mukola ebitajja. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, abo bazikirira dda mu ebyo balimu ebyokusinza amasanamu. Okusinza lubaale kuzikirira, okumala abalongo kuzikirira, okuzimba amasabo g'ebika kuzikirira. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, tubatulira ebyo bye mulimu mwazikirira anaabifiirako. Abo bazikirira. Wa batilun ma kanu ya'malun, era bifu bibasinza bibakola. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha, Musa kyava abaddamu n'abagamba aghayra Allah, bannanga atali Allah, atali Allah, abghikum ilaha, gwe mwagala mubeere nga musinza. Allah bakoledde biri byonna, mumwagala atali Allah gwe musinza. Wa huwa faddalakum ala alalamin, nga Allah ate yabasukkulumya ku bitonde byonna eby'omulembe gwammwe. Idhan kati ne banu Israil n'abantu ba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, basahaba be yali nabo abasiraamu abapya, bwe bayita ku tti erifaanana ng'etti y'abashiriku, bagamba naffe tuteerewo etti kama lahum dhaatu anwaati, nga nabo bali bwe balina etti. Nabbi kyava agamba nti Allahu akbar, Allah munene. N'agamba era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikozesanga nnyo mu sharhu, ojja kiraba ino bwe tunaatunyonnyola hadisi. Yali nkola ya Nabbi inda ta'ajjub, imma yusabbih au yukabbir. Nabbi yali nga nkola nga bwe yeewuunya ekintu agamba Allahu akbar oba agamba subhanallah. Nabbi byebigambo bibiri byakozesanga ng'alina kyeyeewuunyiza. Naye abana ate abantu be Uganda oli bw'abako kyeyeewuunyiza ayinza okukubawo ogugambo ogunene, naawe mula ensonga eri namala n'akwata ne kumu. Abagambo mu byalo bakulukulu abo oba ekintu kibwatusa omulundi akubawo ekigambo nga kiringa omuzikiti obunene, namala n'akwata ne kumu oba neyeesaanya neyemagaza bwa nasiri. Naye ng'akubye okugambo bwe guti mwena ne muswala nga n'abaana abato bali awo nga yakimanyiira yo kibadde ng'akubye okugambo twamuyina eyo sengaffe banne oli yali akuba agagambo era temumutuula kumpi, kubanga olina wayasimula bwayasimuzibwe ba neyekanga ng'akubawo ekigambo.
kakati abo gye bali. Omusiraamu bw'aba alina kyeyewunyiza ekimukanze agamba subhanallah, Allahu akbar. Mbaka bwatu byagambanga, si kuwemula bantu, si kubawo bigambo, si kulayira jjajjaawe yeebase namuŋŋoona. Tulayira jjajjange yeebase egindi. Mbaka alayhi salaatu wassalaam bwe baayogera obugambo ogunene yagamba nti Allahu akbar, innaha sunanu, yenkola yennyini nammwe gye muliko. Muzzeeyo ku nkola yennyini, eyo yenkola y'aba Allah tabaraka wa taala bangi babawadde ebyengera, balema okutegeera abawadde ebyengera ne babizza ila ghayri mun'im, era atali abawadde. Bano basaba asinzibwa omulala. Nabbi n'amaani abaga nti latarukabunna sanana, mujja kugoberera ddala ekkubo. Kikkirizibwa ogamba sanana ebeera tariqa, ekkubo, oba n'ogamba sunana bimaana turuku. Bw'ogamba sanana ebeera tariqa, mugenda kugoberera ekkubo ly'abo ababasooka. Bw'ogamba sunanu oteeza turuku, amakubo. Byonna bikkirizibwa, bamanyi baaga byonna bituufu. Nabiraga nti mugenda kugoberera ddala enkola ey'abo ababasookawo. latarukabunna sanana man kana qablakum, mugenda kugoberera ekkubo ey'abo ababasookawo. Idhan eyo hadithi eva ku Abu Waqidi, erinnya lye ismuhu al-Harithu, bali bamuyita Harithu bun Auf. Wa fil baabi, era mu mulyango ogwo mulimu ahadisi endala ezifaanana eya Abi Waqidi, nga hadisi ya Abi Saidi ne hadisi ya Abi Hurayra. Qalahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi yagaa nti nazo gye ziri zoogera bwe zityo. Waqad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la, nabo abo abamanyi ba hadisi nga Imam Ahmad ne Abu Ya'la nabo barawa hadisi eyo. Wa Ibn Abi Shayba ne Imam Abi Shayba fi musannafihi والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. بن حديث باجوغرا غبويت ويفاننا. قوله أبي واقد يقام بحديث يفاق أبي واقد قد تقدم ذكر اسمه لن يعيت مزدورنا بل بميت حارث الحارث بن عوف، ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي. أبي واقد يقول yali sahabi mba sahaba ban nabbi mashhurun, yali amanyikiddwa nnyo. Maata sana 68, yafa mwaka ogw'enkaaga mu 8. Walau 85 sana, weyafiira yali aweza emyaka 85. Qawluhu, bwe yatandika hadisi ye gituva okulaba yagamba kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, twafuluma ne nabbi ila Hunaini, nga tugenda e Hunaini. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مرداويه والطبراني قال غزونا، مرواية يا غزونا مع رسول الله يوم الفتح، تواروانا النبي صلى الله عليه وسلم، تواجد مرتار النبي يوم الفتح، يوم الفتح يعني فتح مكة. ونحن 1000 ونيف، تواري ركمي ننيف. يقول ونحن 1000 ونيف. ما معنى ونيف؟ يعني كنا 1000 وزيادة. تقول النيف تقول زيادة. توالي لكمي نقول نوكوي يونغرام. abala ne bavunula ekigambo nayifu bw'okiraba nga nayifu ne bagamba gwe muwendo ogweyongeramu okuva ku emu okutuuka ku 3, gwe bayita nayifu. Abala ne bagamba wa amma bid'u, bagamba nti bid'u wa 20, ate bid'u min 3 ila 9, kuva ku 3 kutuuka ku mmeka? Ku 9, gye bayita bid'u. Kubanga ebyo bijja wa nahnu kadha wa bid'u, oba bid'u wa 80, bid'u wa 30, oba wa nahnu nayif. Aba balina ebitabo kati betuliko, abatalina ebitabo twabamaze dda. Hatta idha kunna abatalina ebitabo twabamaliza dda, twabavuddeko dda, tuli kuba bitabo. Hatta agamba okutuusa idha kunna baina Hunaini wa Taif, okutuusa ne twatuuka wakati waki wa Taif neki ne Hunaini, nga bwe nabagambye
Hunaini eri wakati wa Taifu ne Makka. Qawlu yagamba wa nahnu hudathau ahdi bi kufri ayi qaribu ahdina bil kufri. Omulembe gwaffe gwali kumpi n'obukaafu twayitwa akava mu Busiraamu mayitwa twakajja mu Busiraamu. Fafihi dalilun mwekyo ekigambo mulimu obujulizi ala anna ghayrahum nti abalala abatali abo Abi Waqidi be yayogerako mimman taqaddama islamuhu abali basiramu kedda min as-sahaba mbas-sahaba la yajhalu hadha. Ekyo baali kyebasobola kubanga nti bakimanyi nti okusaba omuti batandika okugunoonyezaamu emikisa baali tebasobola kisaba nabbi. Kyavudde alondobamu nti ffe twali tukyali basiramu baki bapya. Kitegeeza bali basahaba abaali bagundiira edda mu Busiraamu baali tebasobola kusaba kikolwa ekyo, era baali tebasobola kubanga tebakimanyi nti okusaba omuti okunoonya emikisa mu muti eba shirika. Kyobola agaye bano be baali asaba ekyo abaali abapya mu Busiraamu. Era naga nti wa anna almuntakila min albatil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatu min tilka al'ada. Nga bwe twakyogedde Sheikh agambye rahimahullahu ta'ala wa anna almutanaqila, ekyo kikulaga nti omuntu bw'aba yakajjulukuka min albatili okuva mu kibi, wabadde alina omuze omubi wabadde akola, wabadde alina ekyalo kyawangaliramu, wabadde si musiraamu, wabadde musuubuzi naye ng'afera. Omuntu yenna bw'aba yakajjulukuka okuva mu kibi alladhi i'tadahu qalbuhu ng'omutima gwe gwakimanyiira, la ya'manu tabeera safe, talina security an yakuna fi qalbihi baqiyatu min tilka al'ada, okuba nti mu mutima gwe musobola okusigalamu obutonotono mu nneeyisa eri gy'abaddemu emabega. Omuntu ng'abadde munywa sigala ne bamupolota ne bamumanyiiza okumuvaako, bw'aba yakamuvaako afuna ekizibu, era bw'asiŋŋana banne bwe banywanga segereeti, balina segereeti gwe banywangako ekitundu kampeeko, bayinza okukamwa n'asooka kasika mpozi nabivaako, naye ng'asoose kakwata, oyinza okulaba ng'asoose n'okusikamu ng'ebiri ne bamujjukiza ate ozzeemu okunywa sigala mpozi namuvaako. Kati omuntu ng'abadde yakava mu bikolwa ebibi bw'ajja eno tabeera seefu okuba nti asigalamu akantu. Bwe tulaba abantu abatamanyira kusiiba, bwe tuyingira ekisiibo, ennaku zino ezisooka baziryalya nno munnange, batero ziryalya olikulaba awuseeyo akuujaawo pozi twatandisa alamanzaani buno batambuza obuseenene simanyi obubumbabumba amala kayita sokojje yamanyira obuyita. Ennaku ezeddira esatu ezisooka balya bwe basiiba makati awo n'atumya akuugi, budde bwakuugi yakamanyiira okiraba haji mukuye. Ennaku ezisooka bazirya bahaji gundi abo bakolamu abo omwana bwe bakolako saavisi ya buli kintu. Kati saavisi ezimu bamala zituusa ku mmeeza najjukira ate ekisiibo mbuzi kyazze mwana wange ojja kundeetera olulala ezo bazirya kubanga bakajjulukuka okuva mu mwaka gwonna abadde alya, talina lunaku lwasiibamu lwa sunna, ye yeemanyiridde kulya. Kati omutegeeza nti ekisiibo kyatandise biyingire binywere, wayitawa obunaku nga 10 awo n'alyoka alekera okunywa yakuuye ne kati namanyidde luli mbadde neerabira tokiraba. Sheikh n'agamba nti omuntu aba yakajjulukuka okuva mu kibi asigalamu obusigalira. Dhakarahu al-musannif rahimahullah. Qawluhu, kyetumaliriza nakyo darusu ya leero kyekigambo qawluhu, agamba walil mushirikiina abashiriku sidratun yakufuna indaha bayinetti, we batuula ne bawummulira. Al-ukufu huwa al-iqamatu ala shay'i, kwe kubeera noyimirira oba notuula wali ekifo, huwa al-iqamatu ala shay'i fi makani, okubeera ku kintu mu kifo ebbanga eddene. Kati nga bwe tudde wano okuva ku magadi paka kati eyo itikaafu.
tutudde wano lwa darus ebagita itikaafu. Omuntu bw'atuula awantu olw'okusinza n'asoma Qur'an ebbanga ddene bagita itikaafu. Omuntu bw'atuula awantu ng'agenda kuleeta adhikaari n'atuula ebbanga ddene ali ku adhikaari baga ali ku itikaafu. Kwegamba okubeera awantu ng'olina ensonga ekubeezezzaawo n'olwawo ekyo bayita itikaafu. Kati agamba abashiriku baali balina etti lye bagenda weeriri ne bamalawo obudde bungi olw'okulinoonyaamu emikisa. Wa minhu qawluhu ta'ala wa minhu qawlu al-Khalili alayhi salatu wassalam, era ekigambo kya Nabbi Ibrahim kye yagamba abantu be kyekyo kyennyini yagamba ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Gana amasanamu ga ngeri ki ge mumalako obudde obungi nga mutudde wano muyimiridde musinza. Wa kana ukufu al-mushrikina inda tilka sidra, abashiriku ekyababeezanga ku tteeryo tabarrukan biha balinoonyanga mu mikisa wa ta'dhiman laha nakola ki kuligulumiza. Wa fi hadithi Amru kana yunatu biha as-silah, bali baliwanikako ebitala. Fasummiyat dhatu anwat, niliyitibwa dhatu anwat. Wa kana tu'badu min dunillah, era etteeryo lyali lisinzibwa abantu ne balekawo Allah. Qawluhu yagamba wayanutuuna biha aslihatahum ayi yuallikuna alaiha lilbaraka, baali wanikangako ebitala byabwe olw'okunoonya emikisa. Qultu fafi hadha bayanu anna ibadatahum laha bitta'dhimi wal'ukuf والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. شيخ أغامبا ففي هذا حديث يملمو بيان تنينيولا أن عبادتهم أكسينزا كوابدواب لها التيريو بالتعظيم قبل قميزا والعكوف والتبرك نوكبيرا وبانغ دين نوكسابي مكسا وبهذه الأمور ebintu ebyogeddwa ebyo okugulumiza ebifo, okugulumiza emiti, okunoonyezaawo emikisa, okubeeranga basinza ebifo, basinza amazzi, basinza emiti, basinza amayinja. Yagamba ebyo ebisatu ebyo, okubeera mu kifo ng'osinza, oba ng'ekifo okigulumiza, oba ng'onoonyawo mikisa. Yagamba ebyo ebisatu وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار, by'ebyaleeterwa emiti okubanga olwali egimu gisinzibwa. Wanahwiha, ne bifaanana ng'emiti, amayinja, oluwaanyi, obubira, ebiggwa, amazzi, ennyanja gundi, omugga gwe guti, bagenderamu kusinza, kunoonyaawo mikisa na kugulumiza bifo ebyo. Kati idhan yensonga lwaki Sheikh alesi hadisi eno mu mulyango guno, abantu beewala emiti abantu gye bagendako okugisinza, okugigulumiza n'okunoonyaawo emikisa. Abantu beewanye amayinja, tulina ejjinja gye tugenda ne tunoonyaawo emikisa, ne tulugumiriza, ne tusinza. Abantu beewale amayumba, tulina ennyumba yaffe ey'ekika we tugenda, emikisa giva wa Allah tabaraka wa taala. Biidhnillah tujja tutandikirawo wiiki eddako insha Allahu taala. Wiki tewali darus haqqa, tugenda kubeera Masaka ndowooza tewali darus. Wiki tewali darus, tugenda kubeera Masaka biidhnillahi tabaraka wa taala. Si 18 naam tewajja kubaawo darus, tujja kuba mulundi mulala ogunejidira insha Allah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.